buli kiwe kyetaagisa tukiwa naye like okubeerwa kubadde kutini. So singa gavumenti eyambako naffe abamasomero g'obwannannyini ne batupushinga at least because omulimu tebagukola bokka, tukolera wamu nabo. So bwe batupushinga omukono ne tubeera n'obutabo ebyo bwe bityo ne bano abazadde abawansi abaana abawansi bandibadde bonna nga basobola okukola obulungi. Giri waggulu nnyo, emisolo giri waggulu nnyo, essomero lisasula omusolo n'omukozi gwokozesa n'omusasulira omusolo n'akapande akali ku kkubo ne kasasula omusolo ate nga n'obuwunga buli kyonna kyalinnya gye tukigula. So kati okusomozebwa mu masomero g'obwannannyini kunene nnyo nnyo. So nga ate n'abaprivate n'abagavumenti abafuna buli kimu nabo basasuza ssente. Nogenda okulaba nti oli atalina kyateekamu asasuza ssente kumpi ze zimu ate naawe akola ki ateekamu. Nolwekyo gavumenti yabadde etusaasira n'etukendereza wakiri ku misolo oba ebintu ne bikkamu omuntu n'aba nga asobola okugulira ebintu ku bbeeyi ensaamusaamu. Yesu yebaziwe nnyo. Amanya nze Maobe Nicholas nga nze head teacher w'essomero erya Faith Junior School. Twebaza Katonda eyatusobozesezza okukola obulungi. Twatuuza abaana 16 era bonna 16 Mukama yatuyambye bonna ne bayitira mu first division. Eyatuyibedde okukola bwekityo kubanga best waffe yafunye twatandikidde ku 5, 6, 7 abasinga obungi balowooza abaana abakola obulungi babiri mu masomero geeri naffe ab'oku ground eno esooka naffe abaana bakola bulungi because we are following the same syllabus ebintu byebimu. So twebaza nnyo Katonda ekyatubedde abaana ebibuuzo like okukola papers tubadde tubawa papers like every month tubawa revision work byonna okuviira ddala eno wansi. Nafunye obubonero 7 nebaza nnyo Katonda ansobosezza okubufuna era nebaza nnyo n'abasomesa bange abanyambye nefuna obubonero 7 badde nga mbabuuzanga ebibuuzo naye nga banzirangamu bye sitamanyi. Badde nsoma Faith Junior School lugazi nafuna obubonero 15 nebaza abasomesa bange bansomesezza obulungi nebaza Katonda suubiza okutuukiriza ekirooto kyange eky'okubeera omusawo. Mr. Baziira Henry. Kati mumwebaze. Tweyanziza nnyo Mr. Baziira Henry. Eze Mukama Salima nsomera ku Wakati Junior School Kayanja. Nebaza abasomesa bange bonna abansomesezza ne bazadde bange. Nebaza ne Mukama Katonda otukuuma ebibuuzo byaffe ne bikomawo nga twakoze bulungi nga tuli abasomesa bange abalungi. Nebaza Katonda ku essomero lino. Essomero lino liyamba nnyo abaana singa si ssomero nasenga kiri kye tuli. Nebaza Katonda ku Wakati Junior School ssomero ddungi nnyo. Yaffe lino netubakiriza Katonda Mukama waffe agulumizibwe. Nebaza Mukama olw'omukulu w'essomero. Nebaza Katonda olw'abasomesa n'abazadde n'abaana kubanga Mukama akoze bulungi era essomero lino. Nzikiriza Katonda akola ebyekisa tetugendagenda nga tuyongera mu maaso buli lunaku buli lunaku. Nze Kalike Kenneth omukulu w'essomero Wakati Junior School Kayanja. Kwebaza Katonda bannange ebibuuzo byaffe byakomyewo ebya P7 222 ng'abaana baffe bakoze bulungi nnyo.
twatuza abaana 8 naye twasobodde okufuna abaana 72 bayitidde mu ddaala erisooka ate nga abaana 8 bayitidde mu ddaala eryokubiri. Badde musanyufu nnyo olw'abaana baffe nti bazze bakikola emyaka kati 4 egy'omuddiringanwa ng'abaana bayitira mu first grade na second grade zokka. Ekyenjawulo ate eky'omwaka guno ekisinze nti bulijjo asinga abeera mu 8, era twafunye ab'omu5, twafunye ab'omu6, twafunye ab'omu7 ate nga ne second grade zayongedde okukendera zibadde mu 8 gokka. Neebaza nnyo Katonda abasomesa baffe abalungi, abaana era n'abazadde olw'okwewaayo ne bakola omulimu omulungi bwe gutyo. Tusuubiza busuubiza abazadde nti buli mwaka tujja kwongeranga amaanyi mu kusomesa abaana baffe, bongere twesigisa abaana baabwe omulimu gwe tukola mulungi ate teri agututuma. Amanya gange Nalongo Allen Happy Times nga ndi musanyufu nnyo olw'abaana ba Happy Times Junior School ba candidates okubeera nti bakoze bulungi bwe bati. Njagala okwebaza abazadde bonna olw'omulimu omulungi gwe bakoze mu baana okubabuulira na byonna. First grade twafunye 37, second ziri 3, twafunye obuna 2. Mwebale tusabira okubeera nga tubutuusiza ku ssomero kuno. Ng'era omutindo guno egubadde omulungi bwe guti, tukoze bingi okulaba ng'abaana bano tubasomesa okuvaamu abaana ab'obuvunaanyizibwa. Nebaza Mukama olwa first grade gyatuwadde. Tubadde nga tusomesezza abaana mu buzibu obw'amaanyi abaana ba COVID ne tubeera nga tubajjeemu first grade ezo. Mu butuufu twebaliza ddala Mukama Katonda yeebale kyatukoledde era ayongere okubanga essomero lyaffe aliteeka ku maaka olwatti. Abaza Mukama Katonda okubanga ndiyise nafunye